Abantu bana abagambibwa okwenyigira mu bubbi obwaliwo ku bbanka y'eggwanga enkulu gye buvuddeko basimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road. Bano kuliko Kule Boaz Mike omutuuze w'e Wabigala ekisangibwa mu Makindye Division era ng'ono atemera mu gy'obukulu 19, Kabuye Ramadhan ng'ono asinga kweyita Rama abeera ensambya ng'aweza egy'obukulu 27, Lubanga Kene Isaac ng'asinga kweyita Aizo atemera mu gy'obukulu 32 ng'ono akola gwa kutunda masimu ensambya, saako Owedo Jerem Jude ow'emyaka 43 nga mutuuze w'ekyengera mu Wakiso District. Omulamuzi bano abasomedde emisango okuli okumenya ne bayingirira bbanka enkulu eya Uganda nti ne babbamu kompyuta ekika kya laptop 6, okufuna saako n'okutereka ebibbe, okusangibwa n'ebibbe ebigambibwa okubeera ebya bbanka ya Uganda enkulu. Bino byonna kigambibwa okuba nti byaliwo bwe zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Emisango abavunaanwa bagyegaanye era ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera e Luzira. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Ame Grace lutegeezezza ng'okunoonyereza okukyagenda mu maaso. Omusango gwakuddamu nga 27 omwezi guno. Mu ngeri y'emu 3 ku bavunaanwa bano basoose kusimbibwa mu maaso g'omulamuzi omulala wa kkooti ya Buganda Road Winnie Nancha ku misango egyekuusa ne ku by'okumenya bbanka ya Stanbic n'okubbamu laputopu ekika kya Lenovo saako n'okusangibwa n'ebibbe. Omuwaabi wa gavumenti Alan Muchongozi ategeezezza nga bwe bakyanoonyereza ku misango gino era omulamuzi bw'ati okuwulira omusango n'akwongezayo okutuusa nga 4 omwezi guno. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.